yakajja mama abadde yakajja Ulema mungi bamudopi na waka wabeera tekijja oluvannyuma lw'ekiteeberezebwa okubeera bbomu okubwatuka ne kitta abantu mu kifo ekimu bitundu by'ekkomamboga mu kiro ekikeeseza olwaleero sina byanjogera bannange oli mukozi wano omuwala oyo abadde yakava ku mbuzi. Wano ebitongole bikuumaddembe birabudde abaddukanya amasinzizo okubeera obulindaala olw'obutujju. Okusinziira ku Reverend Canon Jonathan Sauzi Saalongo babadde mu nsisinkano n'abakuumaddembe era basazeewo nti agamu ku makubo agayingira Lutikko n'emirembe ga kuggalwa nga bakulekawo omulyango gumu oguyingira Lutikko eno. Nti amakubo mangi agayingira ku Lutikko era mazibu okubeera nti musobola okubeera nga mutunuulira bulungi ebyokwerinda. Ne baga nti okutandikirawo tugenda kukozesa ekkubo limu eryo eriyingira mu main gate ate era nga wetufulumira ekkubo liri eribadde lifuluma wali ku Mengo Hospital eryo tugenda kuliggala tube nga tusigazza ekkubo limu. Canon Kisawuza agamba nti obukwakulizo obulala obubateereddwako ku lw'obulungi bw'obulamu bwabwe mulimu okusimba mmotoka mu kifo kimu kyokka okufuna obuuma obukebera ekissi ababa bagenza okusaba buli omu okubeera mbega wa munne n'obulala. Nti abalina ebidduka tugenda kutandika kupaakinga mu paakingi eri eya wansi eno ku Lutikko tuleete bigere tuleese bigere ate era bwe tuba tuyingira tukozesa omulyango gumu guli ogwa wankaaki okuyingirira mu miryango gino tugenda kubanga tekakati tekikyakola gino gijja kukozesebwanga kufuluma kyokka era bw'obaako ensonga yonna ekuwaliriza okufuluma newankubadde wayingidde ne bakuceekinga ne weesanga olina okufuluma bw'oba oddamu okuyingira era oddayo. Abakristaayo era basabiddwa okwewala ebikolwa ebitaweesa Katonda kitiibwa era ne babasaba okukuliza abaana baabwe mu ddiini. Ekiyinza okuba kikoze job security yo Katonda yakireeta abangi abandyagadde okutuula ano bawulira ebigambo bino Katonda teyabaganya covid yabatwala kati gwe biwulire olw'ezzadde eri ery'enkya na luli. Mu ngeri y'emu mu kusaba kwa Sande ku kanisa Katwe Matters enkyaleero kukulembeddwamu omubuulizi Herbert Kasule. Omubuulizi Herbert Kasule yennyamidde olw'effutwa n'obutayagaliza ebifumbekedde mu bantu nga bino abigeraageranyizza ne ku mbeera eyaliwo mu booluganda Abelo ne Kayini. Awo Kayini watandikira okufuna obujja ku muganda we n'amugolokokerako n'amugamba jangu omperekereko mu nnimiro. Ne bagenda be bagenda n'amutta era Katonda n'agamba Kayini nti aliwa muganda wo Abiri. Omubuulizi alaze n'obukulu bw'omwana mu famire wabula ne yennyamira olw'abo ababazaala ate ne babatta. Ibulayimu yalina emyaka 99 era wano Bayibuli egambye nti Saala yali mu menopause. Omuntu awezezza emyaka 9 aba takyasula na kuzaala mwana era yagamba nti n'essanyu ery'okuzaala omwana nga sikyalirina. Ate ye omukubiriza w'ekkanisa eno w'ekitiibwa Dr. Gaston Lentake ategeezezza abakulisaayo b'e Katwe nti essaawa yonna bakutandika okuzimba ku ttaka eryaweebwa ekkanisa eno okulikulaakulanya. Twaweebwa ettaka ddene ddala omulabirizi yalituwa tulikulaakulanye twagendayo okulaba engeri gye tugenda okulitambuza kati ayinza okuba nnyonnyola obulungi mwami Ssekamate yali tamanyi we libeera ne ffenna twalaba obugagga bw'ekkanisa bwe tuyina era tugenda kutandika kuzimba. Bw'olaba abaliraanye Masajja bw'olaba nga waliwo abasimya omusingi gwe kakasa bukakasa kasi tolabawo ow'ekkanisa ng'omanya nti Matters Church Katwe. Ate okuyimba mmisa ku ekereziya ya Yesu Ssente Ensambya kubadde wano mu studio za Delta TV nga mmisa eno eyimbiddwa Reverend Father Joseph Luzindana ono nga yakulira abavubuka mu ssaza ekkulu erya Kampala. Father Luzindana yekokkodde abakkakkanya ekitiibwa kya Katonda ne batuuka n'okumugeraageranya n'ebintu ebirala. Ensi ejjudde ekivundu ejjudde ekibi
tujjamu emuto tunywa bidagala bi contraceptives divorce ziringa divorce kwawukana nga tezo yagamba leka nakyagasa tekikola ki tekigatulula. Luzinda n'agamba nti obwononefu n'obuseegu bimazeewo ensi eno nga kati abaana batandika okubigoberera nga bakyali mabujje. Kana kapitu father bandoga kati pitu banange alowoleza malogo kubanga taata we ne maama we bamuteekamu amalogo tokwata waliwo omunyogo gulimu ekyo kisanyi kirimu gundi kati nolaba ekibewe kikaaba tugenda kufa namunyenye bwakaaba tuwedde emmese bwesale wajja kubeerawo ku akaano kataddemu ki. Okusaba kwa leero kutambulidde ku mulamu ogukubiriza abantu okudda eri Katonda. Teswane Sabbiiti ejjange enteekateeka eno yemu egenda mu maaso. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.